Omukwiza w'ekikolwa ng'olukulu omukyala Rebecca Lutalo Kadaga alagidde eminsi ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era mukomukulembeze w'eggwanga okulabikako mu paalamenti okwanukula awamu n'okutangaaza ku nsonga ezikwata ku nnambika empya minisitule gyegenda maaso n'okussa mu masomero. Okusinza ku mukwiza w'ekikolwa ng'olukulu agamba nti curriculum egenda maaso n'okutambuzibwako akadde kano yayimirizibwa nga n'olw'ensonga eyo nga olukikolwa ng'olukulu lusadde okuvayo lutangaazibwe wa gavumenti weeyimiridde. Ono okuvayo bw'ati kiddiridde akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Betty Awol Chan okulaga okutya nga gavumenti weeyisa olukaayu mu bintu ebiba bisaddwawo paalamenti. Parliament resolved here on 4th that it should be suspended for further consultation, but the executive decided, and it was the Prime Minister that go ahead. Are we doing the right thing? How is that curriculum going to change in that curriculum going to address that enormous problem that we should actually see to it that education is supposed to be compulsory and for all Ugandans, for all our children. Ono awagiddwa abaka batali bamu abategeeza nga gavumenti bw'erufudde olutatadde ogenda maaso n'obutawa kitiibwa paalamenti ebintu bye beeyisiza. These teachers are supervised by the head teacher, deputy head teacher, and director of studies. These three people have not been trained at all. How are they going to supervise the teachers who have been trained despite being trained haphazardly? Now they are stuck out there. They don't know whether, and they had actually had hope when Parliament suspended, took a decision to suspend, but now the ministry is insisting it cannot hear from Parliament. Parliament has no powers to suspend a curriculum. It has to be for the technical people. Not having the reasons to come before Parliament to explain themselves, they choose to address the press. They turn Parliament into a subject of ridicule. What more reasons are we going to have to sit in this Parliament to deliberate on matters of this country if we are being treated in such a ridiculous and demeaning manner? Endowooza z'abakiise ze ziwaliriza omukwiza w'ekikolwa ng'olukulu omukyala Rebecca Lutalo Kadaga okulagira minisita okulabikako mu paalamenti sabbiiti ejja. First of all, the debate on that matter was done here in the public. It was not done in secret like they did with the cabinet. We had legitimate questions and we want answers, and the answers must come. The Minister of Education must come here and answer those questions to the country. And if they don't, remember, if you have never exercised your power of the past, now is the time. We are doing budgeting, you know where to bite. So what answers the minister must come and address this House on the issues raised legitimately on behalf of the people of Uganda. Minisita wa Uganda Ruhakana Rugunda asabye ababaka okwewa ekitiibwa n'okuwa bannaabwe ebitiibwa awamu n'obutakozesa lulimi lukambwe mu nsonga zonna. Ono abadde alabiseeko ku nsonga ze zimu ez'okutangaaza ku bigenda maaso ku nnambika y'abayizi bye bateekeddwa okusomesebwa. To express points. There is no need to light fire when there is no firewood, when there is no fuel. So cool down tempers, please, for all those concerned. Number three, what Parliament is doing and what Cabinet is doing is really mutually reinforcing and complementary. Kinajjukirwa nti mu kufulumya ebigezo bya siniya ey'okuna minisita yavaayo n'ategeeza nga bwe bagenda okuddayo mu kabineti beebuuze ku baminisita ku ki ekirekeddwa okukolebwa ku nsonga za curriculum. We will work with Parliament also. We will go to cabinet, we will discuss it at government level, but we will also discuss with Parliament, all become agreed so that curriculum can go forward. If all of us think that, if not, we will see what to do, but we need to be guided. Parliamenti yali eyimiriza curriculum eno empya ogenda maaso n'okusomesebwa okutuusa nga gavumenti emaze okutangaaza ku kwemulugunya kw'abakiise mu kikolwa ng'olukulu. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.